Yes, kwanirizaako nnyo yenna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo. RCC avuddeyo n'awuuninga Abanyankole bonna abali mu kuwagira okuba nga basindiikiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuba ng'ava ku ntebe. Avuddeyo n'abalabula. Mu ngeri ki? Avuddeyo n'abakomya. Kutegeeza nti nno oli muwuliriza mulungi nnyo naye wonooba tonnaba kuba ng'osubscribinga ku Yugi Updates TV kitegeeza nti nno information yonna egenda okuba ng'eyita ku channel eno ogenda kuba ng'ogimiisinga. Kale kkubiriza yenna ali eyo genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, kirirako wansi tekirina kye kikkosa okoone mu kigambo subscribe okooneko ne mu kade kabe nga akuleetera notification message okuba nga kakulalitinga buli kadde okuleetera alerting message nti Yugi Updates TV twabudde. Nyongera maaso n'okwebaza mmwe abasharinga nammwe abalikinga abakomentinga abajja mu comment section ne muwa endowooza yammwe eggwanga ne litegeera ki ekituufu. Abali e Bulaayi emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Kaakati ebyo nga bikyali awo, omukyala amanyikiddwa nga Catharine RCC avuddeyo n'agamba nti nno Abanyankole mujja kwejjusa mugira mukyafuguma nga mugamba nti nno Yoweri Kaguta Museveni ave ku ntebe, mujja kwejjusa nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni alekulidde entebe y'obukulembeze. Catharine agenze maaso n'okulabula tribe ye y'Abanyankole mu West Uganda. Agambye nti nno alabudde n'agamba Abanyankole mwenna abaagaliza Yoweri Kaguta Museveni abeere nga yeekiziitinga mu ntebe mujja kuba nga mukyejjusa. Muzeeyi Museveni amazeeko emyaka 8 ng'ali mu ntebe eno ng'akalakata eggwanga Uganda ng'asaavinga nga pulezidenti w'eggwanga. Mujja kukyejjusa wanaaba avudde ku ntebe. Lwaki aba bagamba ebigambo bwe biti? Kitegeeza emabega waliyo ensonga eyeekwese emabega. Waliwo ensonga lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni alemedde ku ntebe. Entebe eno lwaki RCC ayogera bw'atyo? Abanga agamba nti eno entebe ya busika era Abanyankole be balina ogibeerako. Olowooza ategeeza ki? Kyekubirizo gye mu comment section obeereko ne ky'otangaaza. Kitegeeza nti kino waba ayogedde kino kigenda kuleetawo division mu politics owa Uganda. Nga wolaba we kiri mu Kenya ate kitabaddeewo. Kino kye tuyise nga divisive politics. Okusinziira ku Catharine Kamwine onono Residence City Commissioner RCC mu Mbalala City, kitegeezebwa nti nno emitwalo 26 egy'abantu okusinziira ku release yafuluma eya 2024 census figure webanga ntuufu nga bwe baagituwanga eno si bya bulimba. Agamba nti nno Museveni opponents Abanyankole bagezaako okuba kerere nga era nga bagamba Museveni agende maaso n'okuba nga avaako. RCC Catharine abajjukiza n'abagamba nti past regime eyaliko tiyayisa Uganda bulungi era balina okuba nga beewala ekyo. RCC Catharine Kamwine agenda maaso n'okugamba ayongera maaso n'okwefasaizinga abavubuka abagamba nti nno Mwami Museveni yandibadde avaako, bandibadde bakyuka bukyusi ne bamusapootinga n'asigala ng'afuga entebe, ne basigala nga basapootinga National Resistance Movement ne mukulembeze waabwe Yoweri Kaguta Museveni. Era yagamba Catharine siri musanyufu n'Abanyankole abamu abakomplaininga mbu tebabenefitinze mulembe gwa Mwami Kaguta Museveni mu gavumenti ye. RCC Catharine agamba nti ab'abaami tebalina kitwalanga for granted eddembe President Museveni yabaleetedde Bunyankole lye babadde tebafunangako. N'abagamba okubanga President Museveni nga yafuga eggwanga kiba kibenefitinga mmwe, mujja kyejjusa ng'omulembe ogutali mu Yoweri Kaguta Museveni guzzeewo. Laba n'ebitundu eby'emasuka g'eggwanga eri ebuvanjuba
mu north batandise okuba nga bafunayo obululu obuwera nga bukubisaamu obwa wano bwe tujja wano mu Mbalala ne yeebuuza lwaki mwami Museveni ayinza okuba nga afuna obululu obungi nnyo okusinga wano e Mbalala. Catharine ayogedde n'aluma era agamba era ayongera maaso n'agamba ayongera okuba nga akubiriza abantu okuba nga bakola ki bavootinga mwami Yoweri Kaguta Museveni basobole okuba nga tebaluuzinga further ground mu Mbalala City. Agamba Abanyankole bano ba noise maker bakola erooti okukyoboola n'okwonoona n'okuspoilinga supu nga bafightinga ruling party. Abagamba njagala obbanshuwalinga temujja kuba nga musurvivinga singa munaagenda mu maaso n'okukola ekyo ekikolwa nga mwonoona erinnya lya mwami Yoweri Kaguta Museveni, era temujja survivinga singa nnaaba nga nsigadde ndi RCC Mbalala mbalabula. Catharine ayongera n'agamba nti nno mbalabula bino ne yabyogeredde mu meeting with officials okuva eri mu ofiisi ya presidency Okutobba nga 11. Agamba Abanyankole abamu babadde bakiivinze era agamba bano abagamba muno tebakiivinze kintu na kimu mu gavumenti beerimba baani badde basanyukira eddembe Yoweri Kaguta Museveni lyabatwalidde lyabaleetedde. Naga kati nze mu mirembe giri eri naluzingako kitange mu bintu by'obufuzi ngo yasangibwa nga asitudde amabaati ne bagamba nti nno ebyasitudde byakulwanyisa. Ekyo tulina kibajjukiza nti Muzeeyi Museveni wakubadde aludde ku buyinza akyusizza bingi, kale ng'Abanyankole mulina muwagira temulina mujjako. Era nyongera obbalabula temujja sigala muli superior era nga ye mubadde mu mulembe guno singa guno akola kusinga. Era ayongera n'agamba kino kyakola alinga ateekawo kye bayita divide and rule okugabanyaamu eggwanga, ekintu ekikyamu ennyo. Era twongera okulabula RCC Catharine aleme kutegeerera abantu ku kiki baagala. Bwe baba baagala enkyukakyuka abaleke beesalirewo enkyukakyuka. Sigamba nti nno abantu bonna abali mu tribe ya ruling power nabo basanyufu. Abantu beetaaga enkyukakyuka, abantu balina bye beetaaga okulaba. Omuntu ayagala atambula agendeko Kapchorwa ng'alaba kyekimu n'Embalala, atambula atuukeko mu Central ng'alaba kyekimu n'Embalala, ng'eddembe eriri ewaabwe riri buli wamu. So enkyukakyuka y'eggwanga n'abantu okufuna emirembe tekiri ku nkyukakyuka ya buyinza, tekiri ku ani afuga. Buli muntu afuga asobola okuleetawo eddembe mu bulamu bw'abantu, asobola okuleeterawo essanyu mu bantu. Bannange temuleekawo busosoze mu byabufuzi. Newankubadde Museveni akoze ebintu bingi nnyo mwe nga ye mugamba, naye ebisinga gavumenti ye n'abafamily members be babiganyuddwamu. Wandiisanga nga neeyo mu Mbalala tebaganyulwamu bukulembeze bwa Museveni ng'oggyeko ekyokubanga bakulaakulanya ekibuga kyabwe. Abasinga bali mu byalo tebibagasizza. Abantu beetaaga enkulaakulana ennungi, abantu beetaaga ku bintu bikyukeko, abantu beetaaga okulaba ku mulembe nga gukyuseeko, ebintu eby'enjawulo mu ggwanga. Bannange muleme kukakatikako musajja bantu. Bwe babanga omuntu bamukooye baleke beesalirewo, baba bamwagala era bajja mulonda. So RCC lekera ogenda maaso n'okustraighteninga n'okutiisa abantu n'okuteekawo divide and rule mu ggwanga okubanga obasalirawo ku kiki baagala, ku kye balina okulonda. Olw'okubanga Munyankole munnaabwe tekitegeeza nti nno gwe balina okulonda. Baagala okulonda omuntu gwe balaba alimu obusobozi. Muzeeyi waaba akaddiye ng'aweddeko nga takyalina stamina, nga takyalina kyagatta ku ggwanga, nabo basobola okuba nga bakiraba wadde nga Banyankole. So eggwanga terikulaakulana lwakuba nti nno afuga yoyo ali ku sayidi yaffe kuba tuzaalibwa naye, wabula afuga yoyo alina ability n'obusobozi ne effort nasobola okuanalyzinga situation mu regions zonna. So seeze Embalala kati gw'ogamba nti no defendinga Mbalala, Abanyankole si be bakola Uganda bokka bokka. Olina okimanya nti eggwanga lirimu tribes nnyingi nnyo era ezeetaaga obwenkanya. Nkutegeeza mukwano gwange jangu mu comment section, Munyankole njabbaaniriza nnyo. Buli ggwanga mujje mu comment section tudisikasinge ku nsonga eno, buli muntu ateekewo kyalaba kyekituufu ekisaanidde. Mubadde bawuliriza balungi, mbaagala nnyo, mbaagaliza weekend ennungi. Nkutegeeza mukwano gwange gwe teweerabira ku subscribinga, sharinga, likinga, commentinga. Mbaagala nnyo,
mweraba.